nabadde mbitayita eyo ku mikutu emigatta abantu gye nagwiridde ku clip kano nga Pastor Kojja A Life in Christ mumanyi bulungi be tumuyita Pastor Kojja era nga Pastor Richard Mukisa gwe just in case you're new here nga tomumanyi ono amu ku basumba b'okufojimu okufojimu gye yasiba amakanda n'agamba nti eno ekanisa yange wengenda okuweerereza when it comes to church this is my home. Your Pastor Richard Mukisa everyday nabulira Pastor Buyongo ensonga eyamuleetera okulokokera ku fojimu. Agamba amakanisa yatambula mangi, amakanisa alabye mangi, but why fojimu? Avuddeyo nabanga amuwa ensonga lwaki yasalawo amakanda agasimbe ku fojimu. Nze nina omusumba omu gwe twaliko eyo nga gyenkola ankolera eyo naye omusumba oli kati nga wetutula bwe bati ng'eringa newsroom wetubeera nga waba nga wayita okubanga agenda mu ofiisi ye naye nga wabazza okuyitaawo mwenna mulina okusooka okuvaawo in case nga before even okuvaawo babaleetera security police ejja anti batambula ne security nga security ejja ne bagobagoba mwenna ne muvaawo ng'omuntu alinga Katonda in fact nga asingako ne Katonda naye nga ate basajja ba Mukama kati ebintu nga bino bye bimu ku ebituleetera okusitikinga ku bantu abamu n'ogamba nti ate eri kye nalabayo ate wano kyanjawulo okitegeera so naye aze namugamba nti pastor omulamba senior pastor n'alayininga ku mmere ku layini y'emmere nali namakinga sure nga buli muntu yenna alidde nga ye tannalya n'abyekwatira namu n'akwata ejiiko natandika okusavinga abantu emmere. Who does that? Ku bano bapasita baffe bana abaagala ebitiibwa n'okusinga Katonda gwe baweereza. So azze okubanga mbulira ensonga ezimu kweze zamuleetera okubanga alokoka naddala okukkiriza nti ku fojimu wengenda okuweereza kamukuwe naawe obeere nga omwewulirirako. Naye nga kyemwagalako kiri eki nze ekyakyusa okwegattako kyali eki obwetowaze bwe nakulabako nze gye nava kye nakulabako era ekyandetera oga nti nja kusabiranga wano nali sikirabangako gye nali oba gye nali ntambuliddeko nga sirabangako muweereza wa Mukama asituka mu kibiina ky'abantu najja ku layini y'emmere naye n'akwata essowaani nasooka kiraba ku musajja oyo nze nzijukira buli kimu awo mu kawonvu awo nze nali ngenze kulya mmere si kusaba naye kye nalaba bali abasajja ba Katonda naddala betubadde ne betulabyeko batuula eri kati ngenda okujja nenga omusajja gwe baŋŋambye ow'emizimu nga mwetowaze nnyo ng'akutte essowaani naye asimbye ku layini ate nga talya ng'abala tebannakola batya nenga era ekyo kye kyasingira ddala okunkyusa paka leero wano ekyo nkikugambye kati kye kyasingira ddala okunkyusa naye nga bwe ntunulira omusajja ono nga bannange aliko okuyitibwa naye nga nange tebaŋŋamba bugambi nti mwavu nga nange mulaba mwe kambabuulire bantu mmwe tusobola okwebuzaabuza naye mutulaba naye Katonda asobola okuggyako omuntu ekintu banga nga gwe weesiba ku bantu omaze ebbanga nga gwe obeetayirira ebiseera bye bino bajjeko nabo nga bakunoonya bajjeko nabo nga bakugoberera. Soma Isaaya essula y'enkaaga olunyiriri lwa 14. N'abaana baabo abaakujooga tukisome ffenna woba olina bayibuli yo. N'abaana baabo abaakujooga abaana baabo abaakujooganga balijja nga bakutaamirira. Kino kye kibawo nga Yesu akusomesa akutolosezza. Jangu musajja gwe nawe jangu
tomanyi kye tugenda guno omwaka ono yazaala bano yazaala bano abaana boono abaana bano batuuka ku levo taata waabwe yajooga n'abikoowa kati abaana be bajja ne bajooga bwakusanga n'akuba wagira n'asamba eyo famire yatusala oyo omwanyinaze yabya ebintu bye byalema naye bayibuli ekijjayo bwe bati nti abaana boono abakujooganga ojja kwewuunya engeri gye bagenda okujja bakufukaamirire. Kubira Yesu enduulu. Bagenda kujja. Ogenda kulaba ku baana b'abanyoko, ogenda kulaba ku baana b'abaganda bo, ogenda kulaba ku baana ba sisita bo, ogenda kulaba ku baana abakujooganga bagenda kujja. Banga siri ewala ebiseera bye bino waliwo abagenda okujja nga bafukamira bagamba olaba Katonda akikoledde ndokose. Olaba Katonda akukikoledde indokose. Olaba Katonda akikoledde indokose. Bagenda kulokoka abooluganda. Muddeyo mutuule. Aba webakira ku 2,000 ofuna 10,000 noga nti kati okuddamu okukola lwakuna. Nabagambako nina omuntu wange ye bwazifuna nesimu agijjako. Obunafu, obugayaavu, obukoowu Katonda atwambaza amaanyi abooluganda kubanga mu nsi y'omwoyo nnengera bwe luba lusozi onaatera okutuuka ku piiki yaalwo. Ddamu oyambala amaanyi kubanga bwe luba lugendo ng'ova Kiboga ng'ogenda Kampala wenjogerera oli ku bypass. Eriyo abantu kirabanga mu nsi ya mwoyo nga bwe luba lugendo olutambudde oyagala kkoyera ku bypass ng'ovudde Kiboga. Bino bye biroddemu amaanyi kubanga awo wookoyedde ate wali onaatera otuuka w'olina otuuka. Okitegedde Mukama kw'omukisa. Bassebo ne bannyabo abamu tukoowa ng'ebulayo kantu katono nnyo tuyingire mu kyaffe. Olebera ng'ebulayo katono bw'oti akuwa omukisa maama. Ndabe kwolesebwa ndabye nga bulati omuntu alinnya lusozi naye nga anaatera okutuuka ku piiki yaalwo amaanyi ne gamuggwa. Mu kaseera ako ng'obadde oweddemu amaanyi eggulu liŋŋambye ddamu oyambala amaanyi. Ddamu oyambala amaanyi kubanga gwe agenda okusikiza abantu bano. Abamu munaatera otuuka mu magenda gammwe. Guno omwaka gwakulabisa onaatera ddamu oyambala amaanyi. Ddamu oyambala amaanyi ozuukukeko ekiro osabe. Ddamu oyambala amaanyi osome ku Bayibuli. Ddamu oyambala amaanyi oddemu onoonye ku mulimu. Ddamu oyambala amaanyi wadde omudaala gwasooka ne gufa. Ddamu oyambala amaanyi otondewo omudaala omulala. Yoswa akooye. Ekikooyezza Yoswa kimbi. Pastor Kojja ndowooza mumuwulidde bulungi nga ddala mu kakilipu kali akasoose kabadde annyonnyola ensonga yamuleetera okwegatta ku Pastor Buyungu. Nange bannaaye truth be told Pastor Buyungu wanjawulo. Pastor Buyungu naye temwewuunya byonna byakola abeera ku taata we. Mmwe temumanyi Pastor Tom Mugira, if you ever met him in person ndowooza ojja kulaba version ya Pastor Buyungu mu Pastor Tom Mugira. Era ojja kulaba version ya Pastor Tom Mugira mu Pastor Buyungu. Alabira ku taata we. They are very humble. Abantu ababiri bali very, very humble, very down to earth. Tebalina malala. Pastor Tom Mugira ali humble. Ayina n'ensonyi. Ayina n'ensonyi. So
Pastor Biyungu alabira ku taata we naye nga nange paida ebyo ebintu ebimu kubyandetera omwagala. Ffe tambuddeko mu makanisa tubaddeko n'abasumba ab'enjawulo naye nga basumba bayisibwa nga bakatonda. Omusumba nga alina n'abantu abamusaavinga emmere nga specifically nti bano be bamuweereza. Abasumba nga abasumba beyagalidde mu mulimu gwa naye zezu nange kwezi ensonga bambi zinatulira n'engamba kyovala beeri ku church girl nkola nnyo Pastor Buyungu lwa nsonga nti mwagala n'ebikolwa bye. Wano wenyini sigenda kusukkawo mbagaliza olunaku olulungi. Bapasita baffe ab'emutundwe bali Mbarara tujja kuba tubaweereza ebifa erudde eyo Embarara. Mubeere bulungi mbagaliza olunaku olulungi. It's life in Christ.